obwongo bwo nedda kakati nze tojja kuŋŋamba nti omuwala kwagamba gwe bw'ogamba omuntu bwe bagamba kukkebe omuwala bw'agamba nti wati yetwekebeza omanya kiddako mangu ddala nze yenna kalifa nti bw'aŋŋamba tolwaliro tugenda kwekebeza mba mmanyi bwe tuva okwekebeza ki ekiddako aba ali twekebeza lwa naye omukozi ya oli omukazi omukyala gyamugamba nti naye munnaye ogenda kubanga otufumbira emmeeza buli mukozi ajja nonkola ki sooka mumukebeza nti tewali buzibu ne bamutwala bamukebeza kubanga agenda fumba mmere abaana alina okubalongoosa kati ekyo tekirina buzibu naye kati nga ggwe ninoozayo eri 10 tayimuzi nze emboozi gye nakunyumizaako wano we nakolera mu kikomera ky'omugagga naye boso yasooka mukugiragira mukotamu naye nga mbuuza ne Peter n'ofunamu obudde gwe ne weekebeza omusaayi naye lwaki ati ambuuza ne neekebeza omusaayi neŋŋamba lwaki mbuuza naye nga mbuuza boso yennyini omukazi nga yambuuza ne Peter ofunamu obudde ne weekebeza neŋŋamba lwaki ambuuza okwekebeza omusaayi kyeki nsiiba waka mu kikomera sitambula bwagenda andekawo bwe yakugamba okwekebeza walowooza ki nali sina ngolo nakava ekiboga nali sirina kyemmanyi nali nakava ekiboga singa yakugamba kati nagamba waayo ofunamu obudde nogenda newekebeza omusaayi nemugamba anti okwekebeza ki sitera kubanga siri nnyo ku bya bwenzi ate neekebeza lwaki nagamba tugende bakukebere kati lwaki kiki buzibu ki soka nemubuzibu ki nga tumaze kukebeza waliwo pulogulaamu yonna yonna pulogulaamu kiwaki mukutu kwetuli tweyanze egemu enamba abekumira ku mukutu guno Tronaz Media amanya Tronaz mwebale nnyo mwebale ddala byonna okubeera nga mwekubira ku mukutu guno akabi tubeebaza kubanga oba omuntu osobola kwefiiriza n'otali akakomando oko n'ogamba kanteekeko ddata sobole kubeera nga nti ndaba kiki kye baleese leero boogedde ku ki ndi ne mukuru MC Magombe atakyuka nga mujava kiboga kibiga tekirikyuka tugenda kusengula tekisoboka kiboga kibiga tugenda kusengula Meya Kagali Meya Kagali Sentebe LS sirima serukadde waabo bwe bantwala tubwemba tukirako kati bage musajja katunga tandika okwegendereza katunga tandika okwegendereza kubanga kitofu kati mistake otusonyiwa busonyi nayo ziraba zetukola omukulu Meya Kagali nzija era oluseke lukukutte nzija abayinza okubanga abadde tandabanga kekiboga naye nga abadde andaba awalala nga tanfaako naye bwentuuka akimanyi nti kakati gwe gwalabeeri omukutte naye nga batumiddeko mwenna banakiboga mwebale nnyo mwebale ddala bana byafuzi mwenna b'ekibuga mukwatagane musobole okukolera abantu muve mu by'okukola bibiina kukola muntu oyo sikolagana naye bo already bakwatagana dda mpozi baateekamu Kagali yekka naye ng'era Kagali nenga bo yatuwulira amazima ali ki Kagali ye ali mukulembeze kyamugana kwambala kyali kimugobeza kumbe kyamuwonya kyali kimugobeza kumbe kyamuwonya naye nga abantu bategeera nti omuntu mukozi Kagali ye nga ye yali mukozi ate kyakola akitegeera akinamu experience y'amaanyi nnyo ddala kati nno olwaleero tusimbudde tusobole kubanga tulaba kikigenda manyi embeera eno naye ng'ekibuuzo kiri kimu gwe ali eyo atubuuza nti kisaanidde omuyimbi oba omuntu yenna ayagala erinnya liri lye babongerezako erya serebu okukola ebyambyone
okubeera nti afuuka serebu okufuna amasanyalaze amasanyalaze tegafunika okulinnya omuti ogwo gafuna tegafunika naye n'oluusi gakukubira bwere n'okakkana nga ogenze oyitiddeyo bangi naye bangi abatobye n'okufuna amasanyalaze naye nekikola ki naye alina engeri gye gafunikamu naye oluusi abamu bakisussa owagira ky'omuwala oba omuyimbi yenna okulinnya ku stage ng'akunamye olwokuba anoonya amasanyalaze sikiwagira nga sikiwagira naye ate waliwo bw'otuuka n'olaba n'ogaba nange akiganyizizeeko ki kankole ki nga kiganya abantu abamu bagenda ne bakiyita accident tikigudde bugwe naye ate abamu abakikola kaba kagenderere nga yakaitegekedde n'agamba nti nze amasanyalaze leero kati kangezeeko bwe nti ogenda okulaba abakunamidde ate kati mwe mugamba nemugaa naye nedda naye nga ye kabadde kaki kabadde kapulani ke nga era katuufu nga kapulani ke nga katuufu gwe n'olinnya ku stage abawagizi bakwagala n'olinnya ku stage ng'akateeteeyi kali eno waggulu munda temuli kapale kali akakwata omulalu aba oluse ba mistake membe bagenda ne bakyusa engoye bakyusa engoye nako munda bakyusa engoye abimbi abasinga baserebu bagula ebyambalo nga bimakinga nga era yakigula nga kombine kuva ku ngati kati mukwambala wano oluusi najjamu biri byabaddemu kati mugenda okuzzaamu ekyambalo ne yeerabira akapale ke nakeerabira ke yaleseemu kati bambi wano mukugira waneeno abwekanga nga kikwatidde n'ajjukira bujjukize nina mukwano gwange muyimbi wali yali ayimbira Kachiri eyo ku moolo ewaliyo kirabo yaliko vice president bo Kenya yalina ekigundi ekyo bambi kati kyavaawo naye waliwo omuyimbi yali w'amaanyi naye omuyimbi kyeyatukola ne Mukenya nyini nga waali nga naye waali awo naye kyeyatukola bulungi nnyo nga waali awo mimbi kyatuka ntugamba nigaba bannange yani mimbi mukwano gwange awo nnyo sijja mwogera linnya nenga maimo naye bagambe mwenako zino betanga oyogera linnya nakuwabira kanga amanyi yakola nga kyakola ki ali kakati kye kimu kukongereza ku masanyazo era kati tomala yogera ku muyimbi kati bintu bitali n'omwogerako kaawo akufuna ye nakusiba naye nga agaziya sannyalaze ngagaziya kusiba omuntu abogaziya ye bagaziya sannyalaze buli lwagaziya kiwamwongeddeko ye kiba kimukolera nina kitwalanga gwa ayonone erinnya nga ato ye kyayagala akikola ki akimanyi nga ye atambula ge muyimbi gundi alemedde ku munamawulire gundi omuyimbi gundi alemedde ku namawulire gundi nga naye yagaziya yagaziya kintu nenga omuyimbi oyo kituufu simanyi bakyali kigenderero naye mu maaso g'omukulu mwennyini nagere naye yali mu mpale yali mu mpale yali mu mpale netuga naye banne wali buli bugundi bali tebunaba kujja ati balugamba bugistring kawuzi nenga bayimbi bakola banoonya erinnya naddala abayimbi abo neritafunika naye bwaba olusi abamu bambi waba atuyanye ng'atobye butobi ateekamu akasente biganye agulirira buli omuyita nga biganye nagani waliwo kyesobola okukola nga sigenda teekamu wadde n'ekikumi wabula bugumu bumalirivu lo naye sika kuba sannyalaze n'omala n'owejjamu bino bibajjamu nze mbala abakola ebintu omuntu agiramu awo akapale n'akawuba boti nze nja kuwujja omuntu oluyi kubanga sika amasannyalaze masannyalaze kugonoonya bona abaliwo baganoonya bwe kuyita wali kati buli lwono kati bw'oba kikoze wanene n'olanga so ne trending nga video n'etambula bw'oba kikoledde katugeze kikoledde wa kwalifamu enansana bonna batimba emukono bonna bajagamba ogenda kikola kumbe oli essannyalaze lyawedde n'ab'emukono bajagamba ka tugende tulabeko mbwe ebyo bye baagala naye bannaaye mwenna abatukunamira ng'omanyi nti oli ku show gusho tomanyi oba kuliko mwanyoko nazaarawo sezaarawo bantu bangi naye gwe nojja ng'oli bwotyo naye ate abayimbi abatandikawo ekintu ekyo kati ate baakola naye ate bw'oba ogenda n'owasisinkanamuko kati ate vidiyo ezo baziraba ze baakola ez'abatumbula
ezaleeta amasanyalaze bazikwanika kati ate bali mu kwetondera bantu baabwe balina babuvunaanyizibwa bannange tuli embeera yali kabuvubu kabuvubuka ye yali ampagana kati nange kyate sirina kyakola kuba vidiyo kizibu gwe nebo eba tekyavaawo kasiteeruma we papa eba tekyavaawo anti beera be batandika ekitonde newe ekitone oyo kati be bamu be batandika okunoonya amasanyalaze mu ngeri bweti bane batandika okugakupa bonna bonna bayiridde tujja abantu bajja kuzaga waliwo yagambe mbu tujja kuzira ebivulu kubanga munaayi kati bw'omanya ekyo kivulo kya gundi tugenda otya n'abaana bo kituufu oba tosobola kigendamu n'abaana bo naye ate era kibola abantu abamu kati abedda abo abakulukulu endongo zaitwe bagendangayo n'abaana kubanga wamanya nti ngeze kunyimbira naye kati buno obudde tasobola muyimbi tasobola kutimba kibbulo endongo ya frigo band kugira na family yo ne Sazara Nazara bonna ne mutuula oli n'abayimbira babasudda oli n'abayimbira naye ng'abayimbidde kati fe abaana twabeeranga babasudda yategekako ekivulo ekiboga eyo naye ng'ayimba naye ng'awemula nze ndabasenga basenga kuseka bajjajja basikumba ali mutu naye ng'ayimba buyimbi naye nga fe abaana talina kyoyinza tegeera nti ali mu kuwemula ng'abateka gwolaba baseka bade ekyatukoze bade ekyatukoze kumba awemula naye nga fe abaana tosobola namanya nti basudda alina kyawemudde nga tosobola manya nti alina kyawemudde baleeta omuyimbi asooka ne mukube ndulu tubaleetera ani prima nogamba kati bagamba tuleetaani waliwo nayambala ng'eziri munda ozirengera abaana babadde amasanyalaze abalenzi empale ziri eno kiki pale egwire awo liri pazo nkutumiddeko ogamba oti naye liri pazo ojja kunkutula lumu ezo liri pazo lumu agenda kunkutula ebigambo bino oba abijjawa nze liri pazo nsaba onnyambe nange ontwaleko wojja ebigambo alina amannya g'ebintu yagamba nakufuna yafuna Kasalini kusasira mbu yakola amwegomba ko Kasalini kusasira ate ekyokukula ngo negomba kijjeewo kyogamba nkusinga emyaka emeka olinga agamba nze nali mukulu mwe ng'oli kato anti yamugamba anti yamufu yalina ekigo kyamukuba baali bayimbirawa nga bali mu kampeni yamukuba ekigo ko liri bazo naye nakasita bunaga bulijjo nali njagala kukubira ekigo naye nga simanyiiwo ate nakula nkwegomba nga ngamba ndikwata ddi ku mabina ate oli agamba tali musonyi yamugamba Kasalini yamugamba siri kusonyiwa namugamba tugenderaawo nze nakula dda nali nkwegomba kuva dda nange ekyo kye nakolako ku kwegomba kikola ki kyammala kati ndi mu mativu ne bwofa yamugamba ne bwafa ekirooto kye kyatuukirira alinga Sawa ne Doreen Doreen yakola interview ku Sawa naye Sawa ye yadda mu kwemwegomba yamuwadde n'ekirabo mu Valentine's Day we bujje buyiseewo yamuleetedde akapale ekirabo kyamuwadde yamujje nawali n'amugamba tugende ekirabo kiri mu motoka akireeta n'akisumulula ati gwowa bino kyakutuga naye bannamwe lwaki temwepimira nedda takwepimira kati omuntu ye muntu wakitawulira ng'amwegomba 18 kakitawulira ng'amwegomba tekina tabale nze abakazi nabagamba omwana omuvubuka w'emyaka 18 gwe bavunaana yalimbalimba oli oli bwamukadde oba emyaka 9 nga mukazi ow'emyaka 18 yaba alimbi nina gwe nakozeko interview off camera ne mubuuza naye ddala abakazi bano waliwo omukazi asobola yadde mukyala nga ndaba emyaka ku buli kimu at least akiyiseemu ne mubuuza owaayi omukyala waliwo omusajja kwasobola okugamba nti gundi nkwagala tugambe bakulese wasenga wo bawasenga wakugambyeko oli mukozi bawa mukama wakugambyeko bawa mukwano gwo bawa muganda wo nagamba nga ngana ki kiki kye ngana
tasobola gwabadde okolako ka interview Katonda gwaleese off camera ngamba kale singa bataddewo kamera naye kati ye bwe kibanga ye nga yaleese omukozi n'agamba abakimanyi nga bbaawe ye yangambye abakimanyi nti bw'atuusa omukozi waka basooka mukebera oba talina bulwadde kubanga abakimanyi mu ngeri yonna oba tekibaddeewo naye ab'obwongo gumugamba kirina okubeerawo gamba ye aba mumativu mu ngeri yonna omusajja alina okukola ki okwagala mbu nebbaawe yasobola n'omugamba nti waayi sisita wange ono agenda kumala wano omwezi kubanga memini myezi nga 6 kubanga alina waasoma akakozi kasomaawo naye oyambalanga yaŋŋambye nti nze kinsagala bindumya mutwe kubamba nkimanyi kati yoyo yeye mwononefu yeye mwononefu lwaki yakkiriza mu kino vaawo kubanga awulira abakazi bonna kye bali kati ye kitegeeza naye bwe baleeta houseboy ewaka mateeka kirina okuwunzika ng'akimaliriza kuba yakimaliriza kyateeka kitegeeza naye baleeta houseboy ewaka alina okuwunzika ng'akimaliriza mu buli ngeri yonna okujjaho nga boyfriend ndowooza nga yamugambyeko naye bw'aba tamugambyeko kati ye ku mizeego era boyfriend ne waba tamugambyeko ku ye okuteeberezaako gwe ng'omuntu gwe gwateebereza okusinziira ye ku kyeyagambye omuntu ku kyeyakakasizza okusinziira ku kyeyakakasizza nti bw'aleeta osigaala ewaka alina okukakasa nti bawe alina okukola ki okukimaliriza kubanga akimanyi kati naye tosobola kuŋŋamba nti naye bw'alaba ku houseboy ewaka alina okwekuma nekitagwa era naye alina okukimaliriza ye kimwogeza ekyagamba bwati tewali mukazi asobola gamba nedda omusajja kizibu nakyo kijjanga mukisa naye edda byaliwo naye kati sawa zino mukazi agambe nedda akugamba bugambi nti owaayi waliwo abantu bange osanga wali mu kkoona tasobola kugamba nedda agamba owaayi wano taata mulagireko nsanga wali mu kkoona tugende tusinkane wali eri bw'aba akimanyi muganda we ono bba wa muganda we amugamba n'okikola otya n'osanga nga kyengera bonoba njagala nkubira nja kulindira ekyengera kubanga akimanyi tekisoboka kati awo y'okusala amagezi n'obutakubwa pressure bamukebere awo akimanyi nobukibaawo nti bonna balamu tewali agenda leeta bulwadde waka tolabanga mutuufu awo asupportinga omuze gw'obwe yasupportinga tasupportinze muze gwabwe waka weewala kimu nti abasajja muli bazibu waka kandi kiringa oli bw'agamba okutte omwana w'essomero omututte mu shopping y'ebintu ebikozesebwa omuteereddemu n'obupiira oba kiki ky'oba omulazaawo kiri kirala kyekimu kati nze bw'oleeta omuwala n'omuleeta nga nze boosi n'omuleeta kale muleese oba omuleese tumuleese nti mama nti ono mukozi oba gwe omuleese noga tata w'abaana ono omukozi nti ye naye tugende twekebeze kiki ky'oba oŋŋambye nedda omuwala omukeberere bw'oba oyagadde kola ki yamukeberere tagamba ono yakwata omuwala n'agamba nti owaayi oli mulamu bulungi kubanga ogenda kubanga otufumbira mmere tasobola mugamba obadde okimanyi nti waliwo ekintu ky'ogamba omuntu okukola naye ng'okimugambisizza kikolwa nti kola kino naye kukikole bw'oti kati nga ggwe omugwenya obwongo bwo bukutwala kakati nze tojja kuŋŋamba nti omuwala kwagamba gwe bw'ogamba omuntu bwe bagamba kukebera omuwala bw'agamba nti waayi yetwekebeza omanya kiddako mangu ddala nze yenna galifandi bw'aŋŋamba tolwaliro tugenda kwekebeza mba mmanyi bwe tuva okwekebeza ki ekiddako ate twekebeza lwa naye omukozi ya oli omukazi omukyala gyamugamba nti naye munaye ogenda kubanga otufumbira emmeeza buli mukozi ajja ano nkola ki sooka mumukebeza nti tewali buzibu ne bamutwale bamukebeza kubanga agenda fumba mmere
abana alina okubalongoosa kati ekyo tekirina buzibu naye kati nga ggwe ninoza eri 10 times nze emboozi gye nakunyumizaako wano we nakolera mu kikomera ky'omugagga naye boso yasooka mukugiragira mukotamu naye nga mbuuza ne Peter n'ofunamu obudde gwe ne weekebeza omusaayi naye lwaki ati ambuuza ne neekebeza omusaayi nengamba lwaki mbuuza naye nga mbuuza boso yennyini omukazi nga yambuuza ne Peter ofunamu obudde ne weekebeza nengamba lwaki ambuuza okwekebeza omusaayi kyeki nsiiba waka mu kikomera sitambula bwagenda andekawo bwe yakugamba okwekebeza walowooza ki nali sina ngolo nakava ekiboga nali sirina kyemmanyi nali nakava ekiboga singa yakugamba kati nagamba waayo ofunamu obudde nogenda neweekebeza omusaayi nemugamba anti okwekebeza sitera kuba siri nnyo ku bya bwenzi ate neekebeza lwaki nagamba tugende bakukebera kati lwaki kiki buzibu ki soka nemubuzibu ki buli anga tumaze kukebeza waliwo pulogulaamu yonna yonna pulogulaamu kiwaki lwaki obwongo bwonna bunyweseza wano buli kimu onyweseza wano ani kugambye nti waliwo omuntu aba akugamba nti kola kino naye nga akulaze kikolwa naye nga tagambye nti kola kino naye nga akulaze kikolwa omuntu aba akwagaliza obulamu obulungi ne waliyo otegeere embeera z'olimu teri alumirirwa nga talina kigendererwa buli walaba aba manya waliwo kiki kimukaabi wena sobola va mu bbanga akaabi ng'akaabira ki aba n'ekigendererwa teri alumirirwa nga talina kigendererwa okuggyako okugamba obugambi nti waaye wafunayoko obudde ne weekebeza talina kirala kyonna yagamba anti nakunyumiza nekunyumiza nenkugamba nti yamala kulaba ng'olina kalina omwana awasiriza wano yagamba kati oba yakimbuuzanga lwamuwa naye ate yaliwawo balwawo bakigenda nekitegeera nti ffe twayewasa mu maka gaabwe nze nawe sigalo nawe siboyi nga twapapiira twategerera ku kyalo nankobira ekyo neraga ne Peter mwatujooga yankobira na simu nanga ne Peter mwatujooga nnyo nowasize wange nga ndidda anti naye mubiri gwali gubanja nemuga anti naye kati gwe wali oyagala ndekewo emirimu nyenjeere ate nga waliwo ndekewo emirimu ngende nyenjeere ngenzeeyo ate olwokuba nyina kinnoonya kati kiki ekintwala okukinoonya eri ngate wano weekiri gamba ndowooza abakozi abagaga bonna obawa amagezi bw'ofuna omuwala ogenda bakuumira awo munsaasire bannange eyo embeera gye mpitamu kati mwabali eyo olaba mutulika ne museka naye kati mwemulowooza nze mbeera ku ki naye nga ge mazima amatuufu naye nga bannange twakazayo baana balandodi mukakkane tetulina ssente naye nga tuzija kusasula balandodi abapangisa bonna beeraliikirivu nnyo ndaba gwe nambeemu nyingira mu 6 yabadde wano nno ng'akwagala ani akugamba nga ye yabaddewo ennyumba zonna zibeeranbantu bano atuuka nagamba naye wano tebakyabeerawo ja munnaye buli omu bannaku zino bakomawo leeta ate abuuza mu banneiba kubanga bonna tebabeerawo kati banandiyodi bagezi kati bebazimba obuyumba afunayo omuntu we aweerawo nga wuwe akulabiriza nga muntu we nga wuwe
yakuleetera n'ebbaluwa nti yake gino emyezi nagisosoka yapadde ebbaluwa yampadde ebbaluwa yiyo somamu yakulayo mukulu Peter ebbanga olitutte nnyo teeka tunatera okulemagana abitadde mu bbaluwa nkubiraako kakati yakuba simu yo teyitamu nkubiraako anti oluusi bwakuba tetuzikwata kati gwe mukubire kati agamba nkubiraako gamba kati tokuba kuba oba oludde nga tomukubira nga tokuba ate ejjukira ebbaluwa wakoze eki kubona akuuma njimuwadde era yo olumala ojjikuwa ng'amukubira njimuwadde kati onoogamba simbadde sima abadde ojja mukama nga tonsangawo mbadde siriyo nga ebbaluwa wagifunye kati ye kyalekawo ateekawo butagira nnyo nti ono abatambulira kuba bakweka ono abalinnya akagere gwe yateekawo kati ye ayita mu magezi abanga yakuwa ekiwandiko nti Landlord ye yamuguddeko buki bugwi n'amuwa ebbaluwa yo kumbe ono ye embega yajja n'ababega nti agundi waali negundi yayogera emize gyonna egyokuki egyokumizigo gye mukola wemanyi olwayingira mu nnyumba ayingira mu 7 tuba 7 abeera ali luddawa naye bwayingira mukazi musajja mulenzi ate ettaala tezibeerako mukazi musajja lwaki wadde oyagala okulowooza mukazi tubalina wali eri abakazi naye bakomawo sawawo oluusi na bukya webati akola kiro era bakola kiro akola kiro kati awo aba akomye okweba naye oli ye ayingira ennyumba tebeerako ttaala era eva olya Landlord ajja mumuwulira eri ng'abuuza ne bannaye ono yalagawa ogamba gayina mulabyeko jjo namusinkanye wali ng'angenda n'akomawo ne wiiki ejja bannaye ono oba yasenguka oba yafuna ekizibu yali munda nga mwalimu era ndi kati naye kati era Landlord oba tumuyiyiza tosobola mmalako naye mugambe embeera ekyekutte ate ekwata naye ate bo bakkiriza tebakkiriza abamu si bonna Landlord abagumiikiriza embeera ngeyo tubeebazaako Landlord mwenna abategeera nti embeera mutufu esobola kuba nnungi leero ate enkya neekalubamu tubeebaze mwebale nnyo mwebalire nammwe abatuteekako abatumazeeko emirembe abatuteeka ku bunkeke ne mutumalirako eddembe ne mubula netugoba we tubeera ewammwe kale ne mubula otugoba ewammwe naffe tujja funa ewaffe sikolimye bambi bangi abapangisa budde buno bunkenke bungi twakava mu sukulu naye tendo tezinaba nakuggwayo tezinaba twakava mu requirement twakagula baana ku ssomero byokka era banaatera n'obbagoba baba twaba tutenenga banaatera obbagoba waguze requirement kizibu abazadde kati kizibu abazadde 98 ku 100 beba tebana basasula school fees kantumire ku bazadde bano n'abasomesa baabwe abasomera ku requirement z'abaana baffe basomesa n'abazadde abaana b'abasomesa tebagula requirement owayo omwana n'omumpeera ye ye buli bwajja muzadde n'akawuyo muleese omumpeerayo ku byakozesa nakunyigamu ekikonde wano nakinyiga musomesa yabeera ng'amubuuza wano omumpeerayo ku byakozesa n'agenda omwana mwaka ku mwaka taleeta requirements naye gwe n'obutazireeta olunaku lumu ne bakupeeka omwana ne bamugamba ssebo talina nakusoma naye nga bali abo abalala afuna peeni 5 Uganda bwe yatuuka
nze bwe nasomera nali siwandiika naye nga waliwo madamu anfunamu ngera ebitabo byange byetwala yagamba oleese ebitabo bimeka nti 10 nga bampadde 10 baali babimpaawo naye nga gwe bakwasa obuvunaanyizibwa naye ngeri tafaayo nti oba kugenda mu kubuulira abazadde nti oba ona owawandiika naye nga ye yanvaako bibampa okukozesa yawa baana be bibampa okukozesa yawa baana be ayegomba obeere mu kilaasi paka nga ye mbeera awo nga ye akimanyi nga mbeera kati fe twasomeranga ebiseera ebisinga batukozesanga bintu mugende muleete amazzi mugende muleeteyo enku mugende munjeyo nga fe batumayo emize anti oliza omusanga mugende munoonye obusa nga tusiibamu ebyo byakukolerera somero bali basoma fe tuli kubibonereza naye nga kumbe bitabo byaffe kati bwotuuka mu notisi otuuka mu notisi okola otya mu kuwandiika kusoma byewawandiise okola otya ate nga tubisoma budde ki eri munsi bakuwanga pepa fe batuwanga pepa fe talina gurupu yaffe nga batuwa pepa naye ngera bakimanyize pepa bazituweredde just tukugaa nti pepa bagifunye era nga bebagira bwebaffe engolola yaffe okuva mu P3 paka mu P5 engolola yaffe madam yavanga kulinnya bwati nakkiriza bukkiriza bwati abikula tata wana noba olina kewakopyeyo noba olina kewakopyeyo kati nga kakola ki nga yagira bugizi bwati nagira bugizi bwati nateekako 0 naye waliwo webayiga kati naffe twali twajayo twakayana bwe bati nga teyabigolodde naye nga taddewo 0 kati ne tebateekawo bubolake twe bati kulaga nti asiirinze kati fena twongerayo mu 10 onoonya red pen nga nafunyemu 10 madamu nafunyemu 10 ngati nga teri wadde na kigambo eno kugundi kupepa kwabera twako waliwo oyongerako emugwe ng'omuntu ng'ofunye 10 max naye nga tewali wadde na kigambo kyewajjuzaawo naye nga abate batwagala nga batwagala nnyo ku ssomero omukulukazi w'ekapo nyambo kime mutabani wo mutabani wa aliddawa kwegamba kino tekitandise leero kino tekitandise leero gwodira budizi peni noteekako emu noyongerawo waneeno max noyongerawo musaana akolayo kamba bati etya nawulidde omuntu abantu abamu kazi w'ekapo yambe okuŋŋaanya abantu bo bonna bokolayo kampu abayimbi wakazi w'ekapo muyimbi akuŋŋaanye pulezidenti w'abayimbi yandise gundi sinabagamba pulezidenti w'abayimbi nze ŋŋamba ekapo ye kazi w'ekapo akitegedde oyagala muwa buyinza buwamba pulezidenti w'abayimbi kuba muyimbi kati ye gwe batwala kati kazi w'ekapo ye gwe batwala goli muyimbi muyimbi goli MC Magonda kati yamanyi wanakuteeka omwenda omuyimbi waba akoze ekivulu ng'agenda yimba babetaaga ba MC wekapo yagambye Honorable Nsirambi tukwegayiridde ebirala byonna obisazeewo kubijjayo abantu amasazi wagabajjako emmotoka ezaali ziwera kasasiro yazitwala Eldoret bazikole bazimbemu emmotoka z'abalambuzi naye tuyambe tojjako toilet ezirya ziri awo nga ku Masaka Road awo nga wakayisa bayitawo bati akayabwe palamenti atuyambe ekyakireke n'abaana azijjewo ze mpagira azijjewo bannayuganda balina oba nkozese
balina balina obuki kuba omuntu akoledde ebintu ng'ebyo n'omwerabira n'abaana abasoma nti baleke tuyambe baleke basome obuyambi bwonna bw'obadde obawa bujjeewo buli kikyo kyonna kisaanyeewo kati ne bakitegeera nti bibayamba obudde buno nga bamumma akalulu kati bakimanyi nti bibayamba lwaki bamwetondera ate teri tokkiriza byonna byewakola byonoone toyiziyiwe bwobadabirira abaana ne bye bajjako ne wabalina uniform omanyi gwe wagigula bazikuwe eryo ttima gwomanyi kye bamukola omuntu gwokoledde ekintu kukutu kweyogula ediyo nange ndi mabega wakazi w'ekapo Honorable Nsibambi kolanga Honorable Jesse Muyingo Minister wa High Education nze ndi mabega onalebe okusaanyawo ebintu abaana baleke basome anaabaweereza ki ng'omulimu anaabirabiriza ki ng'omulimu baagugjeewo omulimu gwe badde bamu obukulu kasente abadde akajja eri akayimirizaawo okulabirira abaana kati yajjoneka nyininyini kati anoonya mulimu gwa kukola wali badde bamuwanga akasala bwe kajja oli kanso no gwoliko sebo ate kanso kiibu asigala akola nenga office eri abadde just kuweereza abantu office ye esigala ekola etambula nedda kino kyabadde akolera abantu bo mu kumutsindika mu parliament kyekisa akasente konna ko yabadde yakaba kuba ina omulimu ogwo ogwaki gwa kanso kati gugwe gubadde ogugwe kati ataddira ogugwe wajja office ye ate waba akola ki wamma Honorable Nsibambi nze ngamba weekube mu mutima waliwo ebintu ebimu abaana future yaabwe abaana waliwo bye yasuubiza abazadde baabwe baba bakotogedde bazadde baba bakotogedde ye tanenya baana anenya bazadde si bonna abantu abamu bamulonze byaganyi buganyi baani tebamulonze kama tusaba busanze ni mabega wakati nze era kansala bya Katonda mugamba kino byonna bye tukoledde abantu pologuna bye twateekawo singa banaatukuba nga tetweyagalidde tubijjewo bye tubakoledde ngaffe nga kansala bye tubakoledde tuga nti kansala kino yakikoze nga ye nti luli oluzimululaba nti ye lwali lwa miti kuba tuzimbye enzizi eziwerako ne kasala bya Katonda Robert Ndombolola nga sife ng'ovudde ku bajeti y'eggombolola gyasaka naye wabula nga sokanaga nedda zino nga nze nga kansala MC Magombe ekilukole luli oluze tuluzimbe era bw'anaaba aganye nze nja bikona buloka nzitwale nziteeke ewange bagenda kusibe tonkubira kiri kyaffe ngenda kiri kyaffe tukoze mukyayina myaka 5 tukyayina kati emyaka naye kyemmanyi baleme kubajjawo kakati ekyo oyo onalebe kyo yakoze abantu bakirabireko nti omuntu aba alina byabakodde namwe nga mubiraba nze onalebe ndi mabega wa onalebe era kikumusinga kisobola obuwagizi bwange ku kyeyakoze njagala buyitemuko n'ekikumi bubeere 10 ku byakola ku by'okusanya ebintu byabadde akoledde abantu nga ye nga si byaga nti byayita mu bajeti ya gavumenti wabula byako era bwe luba luguudo nga badde zino byebaga nti ekiri ekikubo gundi onalebe yakikola nga ye ng'omuntu yali agula ne tractor ebyabeere tractor eziba zikyaliwo agenda asimemu aganya agenda asimemu aganya wadokiriza muntu akoledde ekintu abantu bannayuganda baagala ki bannayuganda baagala ki eyobyobulamu esana enoonya eddagala liwera abantu kati gwosana kujja wano kusitula kutwala mu ddwaliro ate lwaki gweseba ekkubo tomanyi kasita omala kuliisaamu wali n'oligamba nti lino kkubo liba lifuuse public gw'olitematema oti
Tractor zatunda atwala tunda taddamu etukiriza ande kubo eryo nekubo lyayisaamu temwali binnya kati waba waliyo maama we naye nga waayita mukube eryo temwali binnya byaliwo kati nze nali mbakoledde nga mmanyi tuli wamu tukwata binnya n'embijjamu kati kambatiza ebinnya byammwe naye mumanyi kyemuteekawo mwe mulina kye mulimu kuteekawo era meeya ekibuga meeya Kagalira singa abadde yagwa singa kati ye pulogulaamu gisinga muli ku nnyama tugende tunoone byokoze nga ki amakuba aliwo amatukuba ogayekola naye olwakuba kati abamu bakola eri abakola nga bakoledde ku bajeti ya office nga takoze nga ye ng'omuntu awo ye simu supporting akola ki konoona byakoze kuba biri sente ya muwa musole ya naye ezizo yandibadde alya ne mukyala we ne bagenda ku beach neerekerezo digi mbw akolera bannayuganda akolera abantu be ebyo abiyiwe abisanyeewo waliwo abamu nga yazimba essomero n'agamba munnaaye amasomero basasula 5,000 ku ddagula naye kati wange wano mujja sasulanga 15 kati ogamba abateeke ku mmeka era kuzeesandi bwedibanga bwali balamu guledi nti lyaliwa zirina sasula kakadde badde kwata zaziteekeyo abantu bonna bamujjukeko kati tewakyali byakubiyambi byakubayamba kati alina kukola ng'akola bizinesi ng'akola bizinesi kambeera eno naye nze ngamba wamma mwenna abakulembeze bw'oba olina kyokoledde abantu nkusaba toyonoona kubanga enkyo ejja kuddayo bino ebintu kisanja kiggwako nga naawe bwe waliwo kifuna kisanja ne kiggwako kati noona akifunye kijja kuggwako era okomewo ga bannange kati nkomyewo tutandike buto kati olaba bwotandika okwetonda munnange munsonyiwe emmotoka nabitwala Eldoret babirongosemu babikolemu emmotoka zaki ez'abalambuzi wane waffe tetuli omanye bakoro bakuddamu wane waffe tewali balambuzi genda obeere n'abalambuzi bo olwo bakugobera ddala todda naye bw'oba obireseewo bagamba omusajja ono bambi ebintu yabirekawo abaana baffe basigala basoma buli omu gwe yali ayamba yasigala amunyamba naye bw'oba ng'obadde kitegeeza abantu bano badde obayamba lwakuba kiri si mutima muyambi bw'oba omuntu waba talabye nti omuyambi oba omwagaza ki bw'oba oyambi omuntu n'atalaba nti omuyambi oba omwagaza ki nti abamugjayo bayinza okuba nabo baalaba teyabalaba nti bamuyamba kati nabo ne bagamba out abalonzi bazibu ate tebasobola kubalansinga abalonzi kyebalina kiri ekintu ekyo kimu be tebasobola kukkiriza nti omuntu bw'aba mukozi nti bw'aba akoze kyakkoledde nti ebimu omukulembeze omutuufu abimu babikolanga bo kati yagamba ezo sente zaffe bawibwa musolo gavumenti nteekateeka za gavumenti ne kati NRB yabalazeeko waliwo abakulembeze abamu abakulembeze abakozi bye basinga okukola babikola mu nsawo yaabwe tebakola ku nteekateeka ya gavumenti kati obola kati yabalazeeko kaabo kati eriyo n'abeekengedde abakitegedde kitegeeza gundi oluguudo aye yalutukoleranga ye kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 ekyamasanyalaze nange wenatiide nakusose nenkakasa n'okukakasa nze nadde simenti omuntu asobola okutambuza amasanyalaze nga amasanyalaze gaba gavumenti yagalinako obuvunaanyizibwa nti gali agakutte ku kkubo lyeri pulogulaamu ya gavumenti
kuma omuntu asobola ovaawo naga nti nze amasannyalaze nga gwa eno layini yange era asasula ssente nga zize nga ye ng'omuntu kati omuntu ng'oyo bw'aba agajjeeyo muwagirira ddala agajjeeyo era ebintu byonna yagambye ate bingi byenkyajjayo bingi ne bebatana bingi abantu baleke bo azikuuleyo balabe kati nnyo nti balume bakitege kati sebo gwe bawadde zaawo ebintu by'abantu ng'ono byabadde abakolera kuba ono kitegeeza ye yawuddisizza abantu abakulembeze muleke kulimba abantu akyalina obuyiiza alina kikola nga kati wati bw'anaavaamu ajja kuba tekyalina buyinza oli yajja kubaafu kati yakyatwala obusungu bugole ate olwo kiba kikulemye mu busungu kyolina okukolera mu ssanyu kikole ne mu busungu nze nina ebintu byempakanya bw'oba kyonookola mu busungu bw'okirinda kukakkana kiba kikulemye ne kyonookola mu ssanyu bwe kikulema okukola ng'ossanyu sinyira kiba kikulemye kikolerewo ojagaba ebintu mu ssanyu owekange nga tolina wadde kati lwaki gwe nnawo ate bwe male nneefuule nze mbaga ngenda kuwa kino kankwatima ngo nkikuwe ekyo kikole ki kinviire njiye ekiddako otandika otuule wali oluvannyuma kale tengera gwempadde akapikipiki kange ng'olaba ali ne Jacob ng'ate pikipiki wagimuwadde oba omuwadde kyosazeewo kisalawo mulundi ogwo gumu saka okirowoozeeko bw'olowooza ennyo okulowooza ennyo mekumamu mistake banakiboga mbasaasidde kubanga kye mbasaasirako ndaba nti omuntu gwe yawagidde bwe mumala mu musuula muli ku kizibu era kati bakulembeze bangi ate si yasoose ffenna ekiboga kyagwawo lwakuba ebyaffe tebyamanyika nnyo kyagwawo kyagwa era ng'ekyo kyennyini nnyini kyamasepiki ne bagajjayo gete eziri ku bikomera gye bali ne babizinona naye muna abantu batandika omuzogo n'ebikooyi abantu babikimira naye kati olwo wabusanga ng'akyambala ez'amakereziya ne bazinona kereziya ku kigo naga bagijjeko nze yagigula anti tebambaze mu magezi yagigula ne bwana mukulu nagamba kereziya y'abandi gundi geti y'abandi egenda negenda naye oyo ayakikola amazima gennyini ye simanyi wawana olongo okomawo mu kereziya ng'osaba kiti kyali kikyenga ye ogabululu ayinza okuba yali n'okuba nga abadde omuntu asobola okugira ekintu n'agamba naye nkibawadde bwe naaba nkyetaazi mujja mukozesa era singa bannabyabufuzi abato bagamba kamba kino mugira mukozesa naye naaba nkyetaazi enkola eyo kino mukibawadde mugira mukozesa naye sawa yonna nkola ki nkitwala kali bagaye kati bwe tuba tukyetaaga ne tukkiriza oba tukyanugamba nti kintu kyo kyogamba oyinza okakasa nti kyogamba kati bonna bonamba honorable aba agudde ambulensi zigenda sigalawo nga zikola kakitegeeza baba tebababuulidde mubaba tebababuulidde naye nga baba babagaye mugira mukozesa biri biba bintu bye biba bintu bya mubaka bibye mugira mukozesa sawa yonna ebintu byabitwala ambulance kirala era ebeera mu mikono gye naye nze nga omuntu yenna nga twakulonze n'ojja n'ogamba kino kikukwasiza ky'abantu sooka otusayiningire wano tukikyuse naye kadi tugikyuse oba tukola gurupu ya constituency ng'ekadde edda mu manya ga constituency si byakumbuzabuzaate nga ne gurupu bazijjawo WhatsApp gurupu bazijjewo WhatsApp gurupu baabategeera mwali mwekwaniramu mwali munoonyamu bakazi naye nga bye bimumba zitadde okuteesezaako kati ng'ekyo mukiteeka nogana ne honorable nedda ne muyitawo ku mukutu n'awulira nga muteesa naye n'abandenya kye mwakola aba kiri abantu temwabagenda muba muki bwe temuteesa
nazo zaali ziba zikola ki nekato omuntu agudda aleke WhatsApp group ng'ekyaliwo naawe nga lwaki mubalireko akalulu akajja akasatu mubalireko akajja okuba kusonda mutandiko sonda wekityo ale tujja genda n'ekyo naye abaagwa mwenna mbasaba temujjayo bintu abantu mubaleke bye mwabikola nga mulimu mukwano kiringa omusajja nga wafuna omuwala ne mweyagala n'omuwa by'omuwadde ate mumaze okwekyala n'omugamba sebo nagulira engoye 5 teeka wano nekugulira obupale busatu teeka wano nakuwa ekimuli kya Valentine teeka wano bukopi nze era nekusanga essimu ze yagikuwa nga twawukanye nkuswega paka lwenji kunyakula kwenji kunja ate obera fuse mubbi nze nagikuwa essimu ze nagikuwa bwena mikwano gye ndowooza mukitegedde bwakuwa ekintu tokkiriza nga tekiri mu mannya go oba okozesaako nze mukazi simu kyemmanyi kati ng'essimu ng'eno ne bwe mba ngiguze nkugamba gira okozesaako tulabe nga bwe ngiye okufunira eyiyo naye nga ngikuwadde era katandagira mpa essimu eyo mbisooka ogimpa essimu katandaga sooka ompa essimu eyo sooka ompa essimu eyo bwotyo bwonna okola bannayuganda tebasiima ne bwomuga yani kati bannayuganda tebasiima bannayuganda tebasiima ne bwomukolera ki tebasiima bana abawala balabye ennaku kubanga obuzibu bwe basanze bw'otamuwa tyoli mukopi bw'omuwa weeraga bw'aba akuzaalidde omwana era ne bw'omuwa bamanyi awa mwana we olwo oba owa mwana wo oba towaye tomuggyako oba owa mwana tobimuggyako oba wamuzimbira ennyumba omuleka kubanga alina omwana eba ya mwana temba nange era mba nkikola nkimanyi ku mwana ate mba eba yiye naye gwe otanaba kuzaalamu mugabiro gira obeerako wano obeerako wano tulabe ekiddako naye bannange ndowooza guno omwaka ne Valentine egenze abaakaabye mwakaabye sijja bigenda munnyo nga MC Magombe yakubye omulanga ng'ali eyo naye tetujja mwogerako yakubye mulanga naye abakazi bannanga abakazi nabo balina effujjo tubaala n'abakazi ze bannemye era nabavuddeko era nabavaako nabalaba bulabi omukazi omu n'abeera mu kifo kimu nga naye ayinawo bayagala nga basatu addako enemeza naddako eneddako yeefuula abakazi banna abakazi babbi nnyo yeefuula nti ye akyamuse nnyo akyamuse ali mukukira kiti tatuula amukumba ali ku mmeeza ziriko alambula abantu bali ku mmeeza agenda ku mmeeza ziriko alambula abantu yeefuula nti mukyamufu nnyo akyamuse valibu yenunaku lukulu kumbe ye ayina tageti ze mukwano gwange naye nagayo bannaye naye sasidde bakwano bo balina ebizibu oba bakimanyi nabagamba kyenjogedde wano mba mbuuliddeko ggwe nabagamba fe tuba wali eri mu mboozi yaffe n'oli fe tuba tunyumyabakola byabo byonna tolina lugambo nze nabagamba mwekyo temwera kate kati bagambe kati gwe wali bwe tuba tuvudde wano gwe wali ompula era namubuuza gwe tuba tuvudde wali eri nga tumaze okunyumyamu mu mboozi yaffe no Mr. Tonazo gwali ompeddeko nga gundi oli akikuga nti mugambye kino mba mugambye kino mukwano gwo mugambye kino kya ekitufu wamma kyekyo si byogera nze wano tuba tunyumyamu ffe byaffe era nze kintu kyonna kyonna kye tukoze n'omuntu nejja nenkinyumya wano naabwe kiba kiwedde kiba kikomye tewali tuba tukomye wano ffe tuba tunyumizaamu byaffe wano ono gye mbasaasideko ate ne mbatumirako nti bannaayi byebyo naye kyonna abakazi kye mwakola MC Magombe
imikwano gye tagikwekera era lazima avayo nga kasita aba mukazi. Ate kati tumanyi tuwabuligana tulina kagulupu kaffe kaba mikwano bokka kabalenzi nabo nga tuli ba mukwano ba friend kati twewe obukodyo. Obukodyo bo batuwa omukazi abonyabonya ati omusajja n'omusajja naffe tuba omusajja abonyabonya ati omukazi. Mubeere bulungi.